okyalaba okwanjula n'embaga. Sisiranda Fred twala Katharine Nandawula okuva mu Kasolo mu Mugatte okubeera naawe okuva Kakkano bulungi ne mubi obugagga ne mubavu obulwadde ne mulamu okwagala n'okusanyusanga okukulabiriranga era n'alekanga abakazi bonna n'embeera naawe ennaku zonna ez'obulamu okutuusa okufa okutwalukanya nga ekiragiro kya Katonda ekitukuvu kiri bwetyo bwe mulayidde ekiragiro kyange. Mpita abantu bonna abali wano okuba abatumirwa nga nze Katharine Nandawula okutwala Fred Ssekiranda okuba bazee wange omugadde okubeera naawe okuva kaakano mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, okwagalanga n'okusanyusanga, okukulabiriranga era n'alekanga abakazi n'alekanga abasajja bonna n'embeera naawe ennaku zonna ez'obulamu okutuusa okufa lwe kulitwawukanya ng'ekiragiro kya Katonda ekitukuvu bwe kiri bwetyo bwe nkulayiridde ekiragiro kyange. Bassebo ne bannyawo nga Fred Ssekiranda ne Katharine Nandawula bwe balayidde okubeera bonna mu bufumbo obutukuvu mu maaso gammwe ne mu maaso ga Katonda, nange nga omuweereza w'enjiri ya Kristo ng'asinziira mu buyinza obupebwa ssemateeka w'eggwanga Uganda kawaayira akafuka obufumbo ate n'ekkanisa ya Seventh Adventist Church, njagala okulangirira nti bano afuuse omusajja ne Kasulu. Katonda eyagatta awamu omuntu yenna akyawukana. Oli mukulu Katonda ow'ekitiibwa, tukwebaza nnyo olw'omukisa gw'otuwadde olulese nga tuli balamu. Tukwebaza kuba Fred awamu ne Katharine. Weebale kubanga obasisinganiza olwaleero obutabeera babiri nate naye okufuuka omuntu omu. Twebaza olw'amaka gano googasse ebisiba ebyokwagala okuviira ddala ku ntebe y'ekisa ebiba binyweza abafumbo bano okuva leero okutuusa emirembe yonna. Olw'okwagala ya buli kintu, nsaba okubagabirira ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Obawe abaana ab'okuweesa erinnya ly'ekitiibwa, obawe emirembe emitima gyabwe era girabikire ne mu maka gaabwe. Obawe emikwano emirungi ebinaabaagaliza ebirungi olw'amaka gaabwe okugera mu maaso. Obataaseeko zonna eza Setaani n'amaanyi ag'ekizikiza agawulayawula amaka erimu okubatuukako. Okusoomozebwa bwe kunajja, yimirira ku ludda lwabwe Mukama okubalwanira entalo ze batasobola kulwana. Omukisa omunene gwe wasuubiza abakwagala, nsaba Mukama ogubagwe gutambule nabo mu maka gaabwe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Bwetyo tubasabirira omukisa okuva gy'oli Mukama, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.
okutereeza obulungi bwe butyo. Njagala okubanjulira mu maaso gammwe omwami n'omukyala Ssekiranda. Akwasizza satifikeeti eno ekakasa ti bano bombi baagattibwa mu bufumbo obutukuvu mu kanisa eno ennaku z'omwezi nga 3 mwezi ogwokuna omwaka 2023 era batuukiriza ebiragiro ebya Bayibuli awamu n'ebisemateeka b'Uganda. Bakwasaganya emikono gyabwe wano ng'akabonero akalaga eri okwagwanirira okubayimirira wakati. Olwekyo oba mukazi oba musajja ogezaako n'ojjale kwekukutiriza wano. Aliyo abakazi abekukutiriza newankubadde oli kufumbo naye nange oyinza okuwulagala tomanyi. Oba omusajja nekwekukutiriza wano. Kano kabonero akalaga nti kati bano bafumbo abakadde abamanyi okuweera embeera yaabwe okweyisako abafumbo mu nsi yonna ebbanga lyonna ekiseera kyonna. International away Uganda ogumye mu buwangwa n'ennono titolinswaza zenna kwetimbatimba mbulako zewamalaye ono yenna wangula loto basibula watekayo musingo walaga toli mu birimbo onsomusa olutindo paka wano wetutuse mu maso Bayinjirawo wajja kutegeera nti bayita embaga
Friend Legacy Badurere bagenda kuyigira basabuli banyabo. I want us to activate our mood. Vibe bere waggulu nga yakitiibwa. Nga bumanyi mu nkola yonna nga yakitiibwa. Kubanga abagole kati ensiŋŋanda babiteredde. Olyokola bwe bayita embaga. Weebale nnyo akalulu. Sembera wali tufuke ekizungu. Baga iyo yagwa. Basebera banyabo kekase. Kakati ekimanyi kyakuwala amenvu. Awo. Gamba akulira nyeto omugola ajja. Atakola mbaga kyowulira nange kyempulira. Kubanga otula ku mbaga eno n'olya eyiyo gyogenda emyaka emirala 9.
amazina jangula byoyitamu nange byekitamu jangwe mukazi abakukono tofaayo bali baleke kwetokomba byebakoze era mukama tukwebaza kubanga obulese tubajagulizeko n'okubasanyukirako tusabanga twegayirira okuw'omukisa omukolo guno era tusaba essanyu lyaffe lituukirire mugwe ekyokulya ekyomubiri ekiteereddwa amaaso gaffe tukiteeka mu mikono gy'omukama okukirongoosa okukiwa omukisa kiwa amaanyi agakuweereza n'omukolo guno mukono gwo n'ekisa bibeere wakati mu ffe kwa Yesu Kristo kama tunasali. Amina mjikube ndoge amina. Mutule basi tunanyama. Ochalaba okwanjula n'embaga.